Tebaleko Mr. Kadama TV osibyo kya ssebo munaye nina nange omuwala oyo gwe nnoonya omwana oyo twajja naye bamuyita Namukisa Regina naye munaye twajja naye katugenda mu Gwokuna tugenda wezi omwaka twali twawezezza emyezi 11 naye twasembayo muwuliza nga twakaweza emyezi 3 naye nga boosi we yamuma wifi ng'amuteekako lumu lwakutaano naye ng'ate bwamuggyako essimu nga bamutambuza mu biyumba eby'enjawulo ng'akola w'abawala be bonna kati awo munnaaye tusaba mutunoonyezaako ssebo bamuyita Namukisa Regina olunaku lwe nakubirako ku boosi we jjukira enamba twazeeweereza boosi we nagimukubira ne mubulira erinnya boosi yambulookinga paka nakati naye buli mwana amukubira nayogera ku linnya lya Namukisa Regina nti twagala okwogera na mukozi wo ng'atubulookinga kakati ekitakadama TV olaba ono omuwala yakola ki bwe twajja naye kubanga era twajja mu Gwakuna nga ye ne boosi we kale nga mulimu okuseka omuguwa jjukira kawala kampi kato nga buli kye bakagamba kakola jjukira omukyala boosi waako alina abawala 6 bonna baafumbirwa kati nga bamutwala eyo ng'alina olongooseeza ennyumba omukadde bw'agenda okukyala ng'amulekako ewa neiba yonna ng'alina okukola kati bwe twasemba omuwuliza omwaka oguwedde mu Gwokumeka twajja Gwakuna Gwakutaano Gwamukaaga mu Gwomukaaga bwe twasemba omuwuliza naye nga we twasemba omuwuliza yasindika meseji ku email yange nga ŋŋamba nti essimu omukyala yakola ki yagimuggyako kuba lumu omukyala alina we yamusanga n'essimu n'amugamba weeyambule olina essimu namugaa sirina ssimu nagibweka mu magulu bw'ati naginyigira mu magulu namwambulamu ekisaati kya yunifoomu ng'amutambulirako nnyo ng'ate akola nnyo nga yeebaka leeti ng'okulyalya naye nga yeebaka leeti katulagira omukyala balina bwe yamugamba njagala ssimu yange bwe yasooka ogimuggyako nga yakayingira mu kyuma aganya omuwa wifi ng'amugambye leeta essimu okutereka wifi n'agimuggyako n'agitwala wiiki yasooka n'agimuddiza nga mukonekitingako olwokutaano kati bwe yagimuggyako namugamba njagala essimu yange namugamba jangu oyogere ne ofiisi yo n'amuwa abakyala abawalabu be yayogera nabo naye ng'ate ofiisi yaffe teriko bakyala eriko basajja bokka ng'amulimba bw'ati kati bwe twayogera neki bwe nayogera ne agenti waffe n'agamba alabika gyali ali fayini jjukira tebafaayo ne tufuna ennamba ejjukira twali twesindikira ennamba z'ababoosi ffenna nga mu gurupu we twajja kuba twajja abaana tuli 15 kati twamala ozeesindikira kati bwe twagamba naye tukube kweno ennamba kati nze olwedde ninako eyatayimu bwe ngula data nefunirako eyatayimu bwe nakubira omusajja nimwoyogera naye nenjogera nti nze ndi sisita we nambuuza Namukisa Regina ko omusajja twatandika bulungi nga twogera oluzungu bwe bamala bwe nayogera ku Namukisa Regina ne mugamba yoshagala yohadama naŋŋamba nze simulina sirina mukozi ne mugamba nno munnaaye ne mulwagira ne mubulira waali ekitundu kyalimu lwagira naŋŋamba simulina nze sirina mukozi nenziramu ne mukubira n'ayogera nange bulungi n'adaga nti amumanyi ye mukozi we olwavadde aki n'ambulookinga baana be nayogera nabo nga buli amukubira n'ayogera ku linnya Namukisa Regina ng'amubulookinga naye omufiripino bwe yakozesa essimu y'otusindikira meseji omufiripino yo redde yakola kikontracti yaggwako yaddayo kati awo tuli beeraliikirivu naye bwe twogera ne ofiisi yaffe eya Uganda etugamba kimu mbu tujja biraba bwe twakubirako ono gundi waffe eno ofiisi yeeno bamuyita Abdulkarim bwe twamukubira yatugamba kasita mwe muli bulungi mufaayo ki mulina olugezigezi lujanja bw'atyo omukambwe kati ofiisi yaffe eya Uganda yo Strepa International bo tebeefiirayo eyo embeera munnaaye eriwo
ne tumunoonya tubuze okujjukira tukajja kaana katugenda bembeera ku accommodation ya Uganda ne bagamba musirike nkukalabako keebisi banaye musirike namwe bagala musirike nga atya buli kimu